Tugenda kusoma Olubereberye 9. Katonda waffe omulungi, twebaza olw'ekigambo kyo nga tugenda okukisoma. Mukama leka kibeeremu ekyokuyiga gye tuli. Leka tuleme kusoma busomi naye tubeere abakozi b'ekigambo ate ntufunemu ne kye tuyigamu. Kabaka omulungi, obudde bwaffe tuleme bumalira bwereere. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, amiina. Olubereberye 39 olunyiriri olusooka. Yusufu n'aserengeta mu Misiri. Potifali omwami wa Falaawo omukulu w'abambowa ow'omu Misiri n'amugula mu mikono gy'Abayisimayiri abaamuserengese eyo. Olwokubiri, Mukama n'aba wamu ne Yusufu. N'aba n'omukisa n'abeera mu nnyumba ya mukama we mu Misiri. Olwokusatu, mukama we n'alaba nga Mukama ali wamu naye era Mukama n'amuwa buli kye yakola okuba omukisa mu mukono gwe. Olwokuna, Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge n'amuweereza n'amufuula omulabirizi w'enju ye ne bye yali nabyo byonna n'abiteeka mu mukono gwe. Olwokutaano, awo olwatuuka bwe yamala okumufuula omulabirizi w'ennyumba ye era awo byonna bye yalina, Mukama n'alyoka agiwa ennyumba y'omu Misiri omukisa ku bwa Yusufu. Omukisa gwa Mukama ne guba ku byonna bye yalina eby'omu nnyumba n'eby'omu nnimiro. Anti olabye oyinza okuyingira awantu nno ne bafuna omukisa ku lulwo. Mukitegedde ekintu ekyo. Olw'omukaaga, n'aleka byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu n'atamanya kintu ekyali naye wabula emmere gye yalyanga. Era Yusufu yali mulungi n'amaaso ge nga gasanyusa. Olw'omusanvu, awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, omukazi wa mukama we n'atunuulira Yusufu n'ayogera nti, sula nange. Olw'okumunana naye n'agaana, n'agamba omukazi wa mukama we nti, laba mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba era yateeka byonna by'ayina mu mukono gwange. Ono omukazi bannayita saaka tatudde madda. Agambye omwana wattu nti tusula nange. Tugenda ku lwa 9. Tewali ansinga nze bukulu mu nnyumba muno, so teyeesigisa kintu kyonna butakimpa nze wabula ggwe. Kubanga oli mukazi we, kale nnyinza ntya okwonoona? Okwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda. Yusufu yagamba omukazi, okwebaka naawe mbeera sisobezza mukama wange yekka wabula n'okutya Katonda mmutya. Sisobola kusobya Katonda. Olw'10 ekyo nno kikulu baddiya. Awo olwatuuka bwe yayogera ne Yusufu buli lunaku n'atamuwuliranga okusula naye oba okubeera naye. 11. Awo olwatuuka mu biro ebyo n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye, so nga si wali basajja ba mu nnyumba muli munda. Tewali basajja munda mu nnyumba. Olw'12 n'amukwatako ekyambalo kye n'ayogera nti, sula nange. N'aleka ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo. 13. Awo bwe yalaba ng'alese ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo. Olw'14 n'alyoka ayita abasajja b'omu nnyumba ye n'abagamba nti, laba yayingiza Omwebbulaniya okutuduulira, ayingidde gye ndi okusula nange. Nze ne nkoowoola n'eddoboozi eddene. 15. Awo olwatuuse bwe yawulidde nga nnyimusa eddoboozi lyange ne nkoowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. Bannaayo omukazi ono naye tatudde. 16. N'atereka ekyambalo kye ewuwe okutuusa mukama we bwe yakomawo eka. 17. N'amugamba ng'ebigambo bino bwe byali nti omuddu we Omwebbulaniya gwe yeereetera yayingira gye ndi okunduulira. 18. Awo olwatuuka bwe nayimusa eddoboozi lyange ne nkoowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. Zino ze bayita ensonyi ozifuulamu obuki? Obusungu. Omukazi bwe yalaba akabadi ke kagaanye n'agamba, kati nno afazaali ojja kufiirwa omulimu. Ndowooza okiraba. Tugende mu maaso ki ekyaddirira.
olw'e19. Awo olwatuuka mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti bw'atyo omuddu wo bwe yankola, obusungu bwe ne bubuubuuka. 2. Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera, ekifo abasibe b'abakabaka mwe babasibira, n'abeera omwo mu kkomera. 21. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'amulaga ebirungi, n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. 22. Omukuumi w'ekkomera n'ateresa Yusufu mu mukono gwe, abasibe bonna abaali mu kkomera ne byonna bye baakola oyo ye yabikola. 23. Omukuumi w'ekkomera teyatunuuliranga kintu ekyali wansi w'omukono gwe, kubanga Mukama yali wamu naye, n'ebyo bye yakola Mukama n'abiwa omukisa. Ebyobuberyeberye 3:9 akomyawo. Mukama abanjagalire, naye tulabye nga Yusufu buli we yagenda n'omukisa. Bannange ekyo Mukama buli omu naffe akituwe, nga buli w'otuuka abantu beeyagala, Mukama n'abagaziya ensalo zaffe. Ekyo nkisabidde buli awulirizza essuula eno. Bannange Mukama abanjagalire, abankuumire, abampeera omukisa. Bannange musubscribinge, baddiya, mulayikinge, mukomentinge. Bye bye.